Tandika Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine President w'ensi tulina okuyimirira naye mu mbeera yonna tulina okweŋŋanga bonna abamweŋŋanga okulaba nga tubateeka wansi. Byabadde olunaku olw'eggulu mu disitulikiti y'e Masaka mu bavubuka b'NUP abakunga babadde bakuŋŋaanye okubaka ensonga zibagayagayamu ne bannamawulire. Twalabye bulungi poliisi n'amagye ne bakifeesi abaayiriddwa okuleeta obutabanguko mu bantu abo nga bo bagamba nti bazze kukakkanya embeera eyabadde egenda okutabuka mu bantu b'NUP nga twebuuza nti ab'NUP abadde bakoze olukuŋŋaana lwabwe ate obutabanguko bwadde busuubira kuvaawa. Babayiridde bakifeesi n'abamagye ne babakolako effujjo era ne babakuba bubi nnyo. Ensonga eyo buli muntu yasigadde yeebuuza nti ani akoze ekikolwa kino? Ani ayagala okutabangula emirembe mu NUP? Ani aleetedde abantu bano amasirikale ne bakifeesi batuuke okubakolako effujjo? Biibino babikuleetedde naye nga nkujjukiza Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Tutambula ne Haji Ssettuba kubanga abantu bayambye bangi mu kubasomera edduwa. Haji Ssettuba beeri asomeddeko ku dduwa ye bye basooka okuwa obujulizi nga bagamba nti wamma ddala omusajja kyakola gye kiri. Nabwe gutyo naawe ali eyo ng'okyatawaanyizibwa embeera ng'obuuza w'ogenda okuyambibwa. Haji Ssettuba kyekyokuddibwamu. Essimu k'osobola okumufunira nno eri 0703 31 39 25. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa mukubireko katikati asobole okukuyamba. Omanyi nabagamba waliwo oyinza okubba ekifi ky'ennyama nobba ekifi ky'ennyama ng'abakulaba ne bagamba obbye ekifi ky'ennyama ow'ekitiibwa timunnaye sinnakibba. Ne bagamba ow'ekitiibwa obbye ekifi ky'ennyama n'ogamba sinnakibba. Mpuuga ekifi ky'ennyama abantu bamulaba kiri mu kkanzu tew'ekitiibwa ekifi ky'ennyama nga wakibbye nadda ne yeebuzaabuza ow'ekitiibwa ekifi ky'ennyama nga wakibbye. Kaakati Abedi Bwanika oba Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga mujje ku vidiyo. Mpuuga olwaleero byakoze Masaka bye bino. Bano abasajja bagenda kweyambula. Era Mpuuga ne Abedi Bwanika ensi batunuulidde. Nabagamba guno omulembe gwe tuliko gwajja kulabisa n'okugjawo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Atannakitegeera atannakimanya ogenda kukitegeera olunaku lwaleero. Bano simanya baabitiibwa, bano simanya basumba, bano simanya nakolerako eno, bonna ensi bategedde. Bobi Wine yajja okutereeza eggwanga lino, ogugwe ajja gukola. Munnange kantandike vidiyo ey'olwaleero, amawulire nina mangi. Mpuuga kyakoze Masaka n'aleeta poliisi ng'abapoliisi munda bambadde obutishaati tiimu Mpuuga. Can you imagine? Abapoliisi bambadde butishaati munda tiimu Mpuuga ne bakuba abaana baffe ab'NUP. Meya ne bamukuba akatebe nga Mathias Mpuuga gwokola bino n'Abedi Bwanika ne Juliet Kakande ne batumwe nga mweyambudde. Oweekitiibwa Kyagulanyi weebale kujja. Mpuuga aleese poliisi. Mathias Mpuuga n'aleeta ab'amagye okuva e Kasajjagirwa ne bajja ku kitebe kya Nup Emasaka ne bakuba abantu nga meeting eyo eyitiddwa Meya Florence Namayanja n'abakulembeze ba NUP Masaka. Bwe bazze teyali nga message va mu kusaaga kwabano abamu mubatya mmwe abamu temusobola kumira nsanafu, abamu mutya okufa, mutya amakomera, abamu mutya okubakyawa kubanga temumanyi we tulaga. Njagala Abedi Bwanika Matayo Mathias Mpuuga kubanga mukulu Mpuuga ogenda kuwulira ey'olwaleero yeegenda bbeera nzibu nsonyiwa. Wali olabye omulalu anywedde mandule
ye Mathias Mpuuga n'Abedi Bwanika nga mulalu naye ng'anywedde emmandule. Emmandule ogimanyi eyinza okukwata amatwati n'ekukyusa kkala n'ekukyusa face n'otunula mu bbanga naye ng'emmandule yekozesa. Kati Abedi ne Mpuuga banywa emmandule yaabwe kati ffe abalinamu gali amaanyi ne tugikuba n'egenda. Munange katandike video lwaleero mukulu Mathias Mpuuga n'akabondo ke aka DP Block nga mulimu Abedi Bwanika, Juliet Kakande, Nakumusana ne tiimu yaabwe bayungudde poliisi ab'Amagye okuva e Kasajjagirwa ne bakuba abakyala nga mulimu ba pregnant mothers ne bakuba NUP obutebe ne babwasa ne bateekawo embeera nga poliisi eri ku order ne batuuka okuba Meya Florence Namayanja akatebe muliiso. Era bano ne Oweekitiibwa Namayanja yayise meeting eno n'abakulembeze ba Greater Masaka kwegaana bya muhoozi, kwegaana bakansala. Mpuuga olukitegeddeko n'ategeeza bakama abe n'Abedi Bwanika timunange Piraawo nti afa ab'Emasaka Piraawo temusobola jeegaana nga bwe boogera mu Piraawo tebasobola jeegaana. Era ne batunuulira ne ngamba bano basiru. Era kugamba gwe Munamasaka ndaba kyova nebaza nnyo omukyala Ani Alison Nadio Penyabo webale nnyo ebintu byokolera abantu, webale omulimu gw'okola gw'amaanyi. Kyalo oyo akola ebintu ebyalandi abigaba buli kimu akikola. Alison Ani Nadio Pe oyo boss lady temumuzanyirako era abaagala okuyambibwa omukyalo oyo ayamba ng'olinayo abaana biki abantu muli emuyina ebigoye bikadde biki ebyo nange Katongole Foundation ebigoye mu bimpe biki tulabe bwe tubikola. Kyala Alison Ani nja kwogerako mu maaso ensonga y'amaanyi eno yansi. Kati Mpuuga akoze bw'ati kambalage. Mathias Mpuuga ng'akubulebeddemu akabondo ke akamuhoozi project akapiraawo era nga mukimanyi bulungi nti Mpuuga ng'akwataganye ne Ajati Boulevard bawaddeyo ebifo bagasumba we baasuze era gasumba amwebazizza nnyo Mpuuga neebaza Abedi Bwanika eyabawadde tenti. Bino twabibagamba ne mugaana okuwulira. Kyagulanyi Robert Ssentamu webale kujja musajja gwe. Bano baamalaaya mu byobufuzi ensi yali bategedde etya. Tetugenda kuzikisa, tetugenda kujjayo kigere. Bannayuganda ke kaseera mutegeere ani akolera ani, kubanga bano abasajja singa bagenda ne Bobby mu buyinza. Mpuuga musajja mubi. Bannanga Abaganda muli bantu babi, si mwenna naye abamu twetaaga okubanoonya. Balabika balinamu olusaayi olw'abavandimwe. Bakubye Meeya kambalagezi video. Mpuuga yaleese poliisi n'aleeta Amagye baba PA bakagumba abasajja nga be baduumira oli mukwate n'oyo ne bakuba Katugga. Waliwo omusajja amuyita Katugga. Omwana Mpuuga yeekoze bintu. Mpuuga anyumiddwa gavumenti ya Museveni n'okusinga abagirimu neera gyali. Era droni zange ziŋŋambye Kabaka mu miransanafu zimpadde amawulire n'enkaaba ne nga musajja atu Bobby ali eyo waggulu anoonya kalulu. Mathias Mpuuga ali Masaka yagamba ekifo nkyetaaga. Kati poliisi ebintu abikola mu lwatu. Omukazi ow'olubuto kani imagine Oweekitiibwa n'oduumira poliisi nekuba omukazi w'olubuto myezi emeka bangambye olubuto olabika luvudde namu. Bano basajja nga babi. Bano abasajja balabika be babadde bawamba n'abantu, be babadde batuwaayo President Kyagulanyi. Bano abasajja nkyateekako wano mbalage nja Meya Florence Namayanja guma. Mpuuga asetinza abavubuka nga bavudde Kasajjagirwa. Abavubuka abo ba LDU SFC ne bajja ne bakuba akatebe. Mukazi wa Tugaluwindi nevaako n'agabiikira Maria ekibiina kyaffe. Namayanja webale kuyimirirawo. Namayanja agambye people power, our power. Nagamba Bobby
Bobby ye president wa aba bakyala abo Mpuuga togenda kuguma. Mpuuga walinnye abantu kuba meeting ekisinzo muluma ng'abantu bazze kukyuka abantu bavudde mu DP nibaga ekibiina kyaffe ye Nup eyina amaanyi Kambalage meeting etandise bweti Kambalage se yalinga message munange meeting ng'etandika batimbye bulungi kakati bwe batimbye ne bateekawo tent skala z'ekibiina ku ofisi za Nup Emasaka. Mpuuga ye n'akabondoke era mbasaba ab'Emasaka mwegendereze nnyo tomusange Kayinja. Mwegendereze nnyo tomusange Kayinja. Nabalaga luli tomusange Kayinja ng'ali mu meeting za Piraawo. Ono mu lujuju wa Museveni zaategeka. Tomusange Kayinja ye yababeze. Nga bwategeeza mukama we batudde. Taata batudde. Ne Namayanja atuuse. Poliisi ng'abapoliisi abamu bazze bambadde n'obukofiira bwa NUP. Nga Mpuuga yabasetinze. N'abagamba kuba kati ye komanda wa security Emasaka. Ebintu byakyuse. Mpuuga n'Abedi Wanika be bakulira security mu Greater Masaka. Munange kankupuleyingire nkulage meya nga bamukuba abasirikale ne bajja kakati ma NUP n'amaanyi Masaka baba abantu bakedde bulungi ne batuula mu Masaka yaffe. Masaka ffe abagisalirawo ojja kakasa n'ekyagulanyi. Baba abantu nga batudde dda, abantu nga banyiivu, abantu nga tebaseka. Laba kamera ne zijja yiye office Namayanja be bagiteekawo. Mpuuga talina office gye yali akoze ne batuula bulungi. N'abakulembeze ba Nup Greater Masaka batimbye bulungi ng'omanyi ekibiina kyaffe kiri organized. Kibiina kyaffe kirina abantu abakyagala ne batuula bulungi bafuutu soja ne katika n'akasajja okalengera katomusange Kayinja Simasaalongo okalaba munnamawulire kyatuula wakati mu bafuutu soja yatudde wakati mu waliwo ekitambo oba kikome tomusange Kayinja omulaba watudde mu bajjano n'otuula wakati ng'eriiso ligira liti obuli kodi nga bugira bafuutu soja boogera ki n'abatuulawo kati onoomu ayambadde ekikoofiira kino ye si fuutu soja musajja musirikale bamuwadde ovulo gw'abafuutu soja baffe bambala batyo ekitishaati akitadde munda feesa agibisse oyo yabadde wa SFC Kasajjagirwa ono erinnya lye baŋŋambye ye Isaabirye omulaba Isaabirye Princess Mariam okutumiddeko Naalongo mundabire awo ebisanje omulabye tomusange Kayinja atudde mu bafuutu soja tebakimanyi nti tuyina security, we have the binoculars, tuyina ebyuma ebisika ng'atudde mu bafuutu soja. Munange Namayanja Florence n'abakulembeze baabo batudde Nup eri organized omwana Kyagulanyi yajja baabo batudde meeting etandise. Mpuuga yaleesewo obuntu bwe muganda wange meeting etandise bweti kawakulage nga basika ebitogi yuno omusajja nga avaayo ayogera ssentebe wa Kabonera bano bonna Kabonera bagita Kabonera kimanya Kabonera eyoono omufere eyerimbise mu bwa pastor naye nga mubbi musajja musiyazi Abedi Wanika atulage mukyala gwe yali ayina yali akolera Makerere naye ng'akolera gavumenti ya Museveni lekikyala nakunoonyerezaako Abedi Wanika ogenda tegeera meeting etandise bweti wulira. Ensonga ey'okutaano twesambula enkola zonna ezitagoberera nnono za kibiina ng'obulyake obuli bw'enguzi n'obulabbayi obw'engeri zonna naddala ezo ezitulabisa ng'abeerowoozaako ffekka. Tukoowola bannamasaka okwongera mu maaso obuwagizi bw'ekibiina kyaffe awamu ne pulezidenti waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Otawulwa okuwanyisa olaba omuvubuka bw'assa olupapula omuvubuka oyo ngenda muba bulaba bw'assa olupapula tulina kumutwala nga lwe yalwamu ennyindo era tulina kulwaŋŋanga
kubanangira wamu osobola okwewummula lwa Katonda n'ensi yange tweyanzizza iso giraba twayategedde tabasaidiya wano ekakkane sabasaidiya wano konga kyagulanya konga tugala abadde konga Ninda kombalage wano meya nga bamukuba akatebe era ne Mathias Mpuuga PA omuvubuka asseewo ekiwandiiko ekibaddemu nga bagenda kugoba muwoozi n'okwegaana Piero U akola mu maka ga Mpuuga mu Soweto alongoosa mu compound bamutraininze ekiro kiramba era n'obukumi laba wano ekibadde olaba amasasi ganyoose olaba olaba polisi ya Mpuuga ndako kankulage erindako nja kulaga meya nga bamukuba akatebe era nkulage n'ekibaddewo njagala owulirize bulungi video ngenda kubabulya information ne Piero U eya Mosika ne Rugaba Mpuuga Mathias n'Abedi Bwanika ngenda kubambula bino bituli musibya kusaaga matayo